Government kijikakatako kusekiwalinga abantu baayo. Government bajisa permission. Ngabona bakalifa ya permission. Lwaki mwe mukuba abasirikale amayinja? Abasirikale sibana babantu. Aba kalifa ya itamu aganaga. Gundi ya itamu. Neba mwa permission. Ono mukyala gundi Anifa. Ya itamu. Mwagalanya ino afuminti za bulungi. Ba mwa permission. Lwaki mwe baba government bana mudde wali mwalate mukiza. Abana bano benyini bekolako defamation, benyini bekolako ki problems. Lwaki okwata jinja dikuba musirikale? Omusirikale omugamba si muntu. Kale nalumiddwa nnyo era tawa nnuma. Tawa very sorry kuba nnuma nnyo tawa bakubiddwa. Okugula oko tawa muganda wange. Nkimanyi nti olina okunoonyeza abaana b'ekyo okulya. Ne kati okugula oko okubanga ogenda mala emyezi oba wiiki nga tekutambula. Tekunoonyeza abaana b'omera nagenda okutera emmere ku ssowaani. Kibi nkivumirira ekyakoleddwa. Naye n'ekyokuba abasirikale nkivumirira. N'abasirikale okuba abantu nkivumirira kikyamu. Naye n'abasirikale mbabalirire bantu muleke bakuba. Muleke basosonkoleza. Akabonda akamunekeva temwefuula bagangasta. Njagala okulabula government. Government temukkiriza bintu bino kugenda maaso. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.